Nkulamusizzaako mukwano gwange wonna w'oli nenkwebaza emirimu gy'okola. Weebale nnyo, weebalire ddala. Muli mutya mikwano gyange? Obulamu bugamba ki naffe gye tuli? Tugezaako okukola kyonna kye tusobola ate tubeere nga tubaweereza. Mumira nsanafu maze okutuuka, mumira nsanafu maze okutuuka kubanga kye kisinga obukulu. Kyenkusaba ekintu kyokka otegeeze munno nti mumira nsanafu amaze okutuuka, gwe gitambuze butambuzi, ebisigadde obindekere. Era nga nkugamba ekigambo kimu nti gwe tambuza butambuza video, ebisigadde obindekere. Mumira nsanafu of Uganda maze okutuuka. Mukwano gwange oli otya? Gyebaleko. Nkimanyi bulungi nti mubadde munninze, nkimanyi bulungi tibangi mugamba kiki ekiri mu ggwanga. Mumira nsanafu mawulire ki? Mumira nsanafu agali okwokya? Ekyo kyokka kye kibuuzo muganda wange kyalina okwebuuza. Nenga mbagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda omulonde, era yoyo yekka gwe tulina okwesigamako okulaba nga tunyusa eggwanga Uganda. Kwano gwange taaginga munno tubeere nga tutandika kubanga waliwo emberebezi. Ekigambo emberebezi bw'oba tewakibuuza maamawo, bw'oba tewakibuuza taatawo, mukwano gwange olwera ogenda okuwulira emberebezi. Gwe Shagaala ali mu kiyumba nkutumiddeko omumbejja, ogamba ki? Obulamu bugamba butya? Mwebale kugyekuumirako, mwebale kugitambuza. Ate ntumirako ku bannayuganda abawangaali awo United States of America. Mikwano gyange mwenna abagoberezi ba Mumira, tegeezeddwako awo e Boston waliwo abakola mu factory. Mikwano gyange nga batumbeeza ne bagamba omukulu atumbudde, era nga basanyufu bagamba omwana ono dali ekintu okikuba bubi. Awo nno tubagamba nti ekyo kye tulina okukola. Mikwano gyange abali e UK muli mutya? Mugyebaleko, mwebale emirimu gye mukola kubanga gy'amaanyi era gya nkizo. Abe UK tubagamba people power, our power. Abantu be UK tubaagala nnyo. Tubiddeko baganda baffe abali Switzerland, Mama Kevin, Chairlady, n'abala mwenna muli mutya mikwano gyange? Ngenze Denmark, Sweden, waliwo mikwano gyange abali awe South Africa, waliwo mikwano gyange abali e China, abali e Tanzania, abagoberera Mumira nsanafu. Mbagamba natuuse da. Wekyo olina okukola kwe kugitambuza kuba buli omu ategeere nti Mumira nsanafu amaze okutuuka. Nga bwe ntera okubagamba nti kansooke mpisewo obulango bwa bakama bange ate nzije n'ekyo amawulire ge nnina nga bawe ate olumala nkole ki ngende. Tumiddeko ku baganda bange bali ettake, Teacher Fred Kajobero Mbuye alias Chemical Ali nkutumiddeko. Mbagamba waliwo International Summit on Gender Violence egenda kubeera Canada ng'ennaku z'omwezi 3 ne 4 omwezi ogw'omwenda 2022. Mama First Lady Bobi Itungo Kyagulanyi yagenda okubeera guest speaker awe Toronto. Awo nno mwenna abaagala okugenda mu conference eyo mubimanyi bulungi, abaagala okugenda e Canada wa. So ensonga eyo mwino gikwasaganya, osobola okunkubira ku namba yange 0702 222758 ne kwasaganya n'abakulu abali ku nsonga eyo. Awo nakalangaako era tubagamba kiristede abantu abategesi awe Canada ekintu bakitegese bulungi, era buli kimu kiristede. Kati gwe wenna tukusaba ekintu okitambuze, gitambuze. Gundi tambuza video. Mukyali batono kubanga ntera okubagamba amawulire ng'amasava. Amawulire bwe gaba masava gaba geetaagisaako ennyaanya, entula, obutungulu, obulimaawa, byonna n'obigatta wamu n'okola ekitoobero. Era nkugamba video enako olwaleero meme ntono katima katono sooka ogiveeko kubanga oyinza okuvaawo ng'ogamba akedi yange bagitutte.
oyinza okuva ng'ogamba katongole mu miransanafu kyalese atolooze nte tezigenze kuttibwa eshaka kati gwe mmeme entono va ku vidiyo ntandike. Njagalako abantu 2 bokka naye njala kutumirako ku mukyala Dorothy Stewart awo e Boston nkutumiddeko, muwalange Nakalanzi nkutumiddeko, n'abantu mwenna abagoberera mu miransanafu mikwano gyange mbatumiddeko, mukyala Demikiza, abantu bangi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kutandika bwenti. Ulirize emboozi. Mwenna bannayuganda mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire olunaku olwaleero nina mangi agafa ewa mu famire eya Yoweri Kaguta Museveni n'ab'eŋŋanda ze n'ebintu bingi. Era njagala mwenna bannayuganda nga ntandika vidiyo y'olunaku olwaleero bategeeza nti Katonda nnyini ggulu eyawunda ensi eno n'awumba eggulu, bwe yawunda eggulu teyateekako miti nti oba olina woogirabira. Era liiso ddene ono okumanya alina amaanyi agajjawo ebinene n'ebitono, liiso ddene ono yeetaaga buli lunaku ne tumukoowoola. Kabamba ggulu ono era nnyini kutonda nsi eno y'amanya obudde bwabukeesa era n'amanya ani gw'anaayita era ani gw'anaatwala. Mu ekyo mwenna bannayuganda mbagamba ebigambo bino, temwerabiranga kusaba Katonda, temwerabiranga kumukoowoola, kubanga y'amanyi bw'agenda obukeesa, bwe y'amanyi gw'asika, ebyo mubimulekere. Mikwano gyange nina emboozi ziri 2 ze ŋŋenda okusooka nazo era amawulire gano nga bawe. Njagala okubategeeza mwenna abali ku vidiyo nnaku olwaleero nga sinnagenda ku gali ge mulinda. Gye buvuddeko mwalaba omukulu Moses Ali ng'atagalira mu paalamenti, era ne mumulaba bu vidiyo bw'ayitiŋŋana ku mutimbagano nga munnange bw'akuba ebisiki, bw'adda mu bbanga, bw'addeeri, bw'aginyoola, bw'agendako ewa jjajja Godi, bw'akomawo bw'atunuulira mukama we. Bangi temwamanya nti naye egenda kulebeeka. Uliriza emboozi, ogenda kutya. Kansooke na mukulu Moses Ali. Bangi mwasembye okulaba akatambi omukulu Moses Ali, era ng'ono ye third deputy prime minister owa Yoweri Kaguta Museveni, era ng'ono Museveni amuwa ebifo bino okumwebaza engeri gye babadde batambuddemu mu mbeera eyo. Kuba Moses Ali yali musajja munansiko eyali ku kibinja ky'abayeekera eky'eggwanga eddala. Ntegeezeddwako drone yange emu eŋŋambye nti omukulu ono Moses Ali ng'oggyeko eky'emyaka n'embeera endala, embeera ye enakuwaza. Nti era Moses Ali gye buvuddeko yabadde alina okubeera ku mukolo ogw'abazira ogwabadde ekkololo. Nsaba muwulirize bulungi. Olunaku lw'eggulo Yoweri Kaguta Museveni yabadde alina okubeera ekkololo naye. Kiki ekyamuganye? Njagala ow'emmeme entono va ku vidiyo gende. Ow'emmeme entono va ku vidiyo kubanga ŋŋenda kuleeta amawulire. Ensi egenda kutuula, mbagamba ebigambo bino. Naleeta agajja kobolokoli olanya, abangi ne baddeeyo. Kati nendeeta amawulire amalala, abangi ne beesinigisa. Kaakati olwaleero funa ekyokunywa owulirize emboozi. Yoweri Museveni lwaki yabadde ku mukolo ngenda kubuulira ekiriwo ekiri mu maka gaabwe era ogenda kutya. Lwaki Museveni teyabadde ku mukolo gwa kololo ggulo? Olowooza yasindise Nabbanja n'atamatama n'ebigambo? Mwe musaagana jjajja Godi, musaagana jjajja Godi. Bano abajulizi balina kye baagala. Ŋŋenze maaso, vidiyo etandise bweti.
Munnayuganda nsize nkugamba nti abakulu bano emyaka gibaliridde empinga ngoloza bya kusaaga. Abasajja babbye eggwanga ne beewa ebifo ne bafuna abakyala ne batwala buli kimu. Ne Katonda nnyini ggulu talya nguzi. Nsoose n'omukulu gwe bayita Yye Moses Ali. Yye Moses Ali ntegezeddwako nti ng'oggyeko eby'obukadde n'embeera yonna embeera ye byasiba bikutuka. Era nga Moses Ali yasembebwako okulabikako eri eggwanga Uganda ku mukolo ogwali mu paalamenti ne bamulaba ng'agw'ebigo. Balooza munnange ebigo byagwa bya bukadde naye omukulu ono embeera ye ekaabya era enakuwaza. Ntegezeddwako Moses Ali yatwaliddwa biwala ttaka mu bitundu eby'eddwaliro erimu erimanyiddwako Novik Hospital nga lino liri Wandegeya olw'embeera eyamutuuseeko mu bbanga eritali lya wala nnyo lye tukubye emabega. Yye Moses Ali musajja wattu ng'oggyeko embeera ey'obukadde n'obunene mumanyi kilo zaazitowa waliwo ebimbe ebimutawaanya ng'era omukulu ono we twogerera n'eddaame yamala ddoddi wandiika n'okusiibula mukama we Yoweri Kaguta Museveni. Era mikwano gyange njagala okubategeeza abafamire ya Yye Moses Ali nti ate genfuna gali mu aksoni. Genfuna gali mu aksoni. Moses Ali si ye yandese gwe gisheyalinge. Gisheyalinge ow'emmemento nove ku video ngenze ku Jeno Salimu Sale akandunaho gwe mulama gwa leero. Jeno George Salimu Sale akandunaho. Jeno George Salimu Sale akandunaho. Bangi beebuuza mu mira nsanafu, what is the problem? What is the solution? Tukole ki? Amawulire muli batono njagalako abantu 5 mbawe kubanga buno baka bonna bwa Jeno Salimu Sale akandunaho. Gambye mugana nange drone bweweereza oba ino gasoma nga drone bwekakuwadde. Abaana bano akagoma kange bakataddewa. Lindako agasalimu Sale geetaaga okkuba akagoma naye abaana bano bamanyi okukabuza kabadde n'obuti. Obuti bwange abaana babusudde naye akagoma obuti bwange buliwa maama. Obuti bwange tata. Papa ntandise amawulire gisheyalinga enve wano. Tandise amawulire. Ntandise bwenti. Wenna munnayuganda agyekumiddeko nkulamusaako mu linnya lya Mukama Katonda eddungi. Ntera obbagamba nze Julius Katongole mu mira nsanafu. Gwayagala okwogera ne mu mira nsanafu enamba ngerizo 702 22 27 58. Ntandise bwenti. Bannayuganda najja olunaku ndooza lwali lwa 2 bwe mbaseerabidde oba lwa 3 ne mbategeeza ku mbeera kabwejungira era nga half brother wa Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Jeno Salimu Sale akandunaho George ng'olabera half brother wa Yoweri Museveni kubanga bagatta maama omugenzi Esteri akandunaho. Jeno Salimu Sale mwenna mukimanyi bulungi nti taata we yali musajja mu Somali. Ne mbabuulira embeera gye yalimu olw'embeera eyaliwo mukadde ako. Olw'ekuba nti omukulu oyo yalumbibwa ekirwadde ekya kansa muyito w'omubyenda. Wayisewo ennaku 2 nga drone zange zeetalira omukulu waali era ne zimpa amawulire gano okugategeeza bannayuganda njagala owulirize bulungi. Munnayuganda nja kukusaba ekintu kimu bw'obanga oli munyamulenge va ku video kubanga eyammwe etuuse okuvuunikibwa njagala owulirize bulungi. Mikwano gyange embeera eri mu State House enzibe eya Yoweri Museveni ekaabya amaziga kubanga abakulu bano beebuuza ekibaguddeko tebakitegeera.
ng'oggyeko embeera ya Salimu Sale abaana bagwa eddalu, abaana ensimbu zibakuba bagamba kiki kino, emizimu gy'Abaganda, emizimu gy'Abakyoli gye gibawungukako. Babadde bakyanoonya eddagala erigijjamu abaana, emizimu egijjamu abaana zino ensimbu. Munnange ate jjajjaffe mukwano gwabwe gwe badde balinanga engabo, ate munnange ebyenda tebifuuse ebyenda. Munaye kansa tafuuse lumima mawugwe. Abasajja baali balowooza nti COVID-19 olumuvuunise bajja kulya butaala. Security gye babadde balina, munnange ate omutaka Kookolo afuuse Kookolo. Njagala owulirize bulungi. Salimu Sale akandunaho, drone zange zintegeezeddwako, yavugirwa bukubirire n'atwalibwa mu ggwanga erya Bugerimaani. Bwe yatuusibwa mu ggwanga erya Bugerimaani ku lunaku lwali lwa Mande, ng'omukolo gy'abajulizi gyakaggwa. Yaddusibwa olw'embeera gye yali aguddeko n'ekirwadde ekyali kimulumbye kiyitibwa Kookolo ow'omu byenda. Mwenna mukimanyi bulungi nti omukulu ono ebyenda bye tebikyasobola kussa mmere, era nga gye buvuddeko bonna emmere abadde munnange alya ya buwunga. Era ng'omukulu ono Jeno Salimu Sale akanunaho, munnange ebyenda bye atambula nabyo. Nfunye amawulire ge gano. Katonda ono muzibu nnyo era yeewuunyisa. Drone yange etegeezeddwa bweti. Embeera ya Jeno Salimu akandunaho yagenze n'etabuka ku lunaku olwabadde, nsaba owulirize bulungi, ku lunaku olwabadde olwokusatu ekiro. N'ategeeza abafamire ne bakubira omukulu Kabwejjungira nannyini ggwanga lino eyalibba era yakwata mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu, Yoweri Museveni, ne bamugamba nti mutoowo nga embirizi zitandise okutunula ewa muganda wo Jacob Lokoli Olanya. Nange abakulu bano ne bagamba tekisoboka, zitunula zitya ewa Jacob Olanya? N'agamba kiki ekyetaagisa nti munnange waalize kubanga oyinza okugitunulamu. Muganda wange, mukwano gwange, bino byonna Yoweri Kaguta Museveni yabadde ategeka emikolo egy'okwetabako ekkololo ku lunaku lw'abazira, ng'era ne speech gy'agenda okuwa yagiwandiise dda. Munnange mwami Yoweri Museveni yali akamaliriza speech gye yawa eya Pineti eyamuviiramu obuzibu ku by'emmwanyi, n'aga amawulire ne bagamuwa, era n'ategeezebwawo ng'alina okusazisa mangu nnyo alumbe mu ggwanga erya Bugerimaani, abeere nga yeegatta ku mutoowe Salimu Sale akandunawo Kookolo gwemezezza embeera yonna. Munnange Kabwejjungira yasalisaawo n'afunawo ne sister omu wa Salimu Sale ne brother omu, ne batindika ogenda okulaba omukulu ekimuliko. Mukwano gwange mwannyinaze amawulire ge baasangayo gakaabya era ganakuwaza. Drone entegeezezza bweti, njagala owulirize bulungi. Wulirize mboozi, ogenda kutya ensi eno ow'emmeme ntono bw'obanga oli nnamwandu. Mukwano gwange tova ku video kubanga waliwo emberebezi. Yoweri Kaguta Museveni atuuka mu kasenge akali mu muganda we, yeewuunya nnyo n'atuna naga tekisoboka. Galubindi agisika bw'agizaako n'agamba what can we do? Naye nga mukwano gwange embeera y'omukulu olunaku olwo yali ng'eriiso litunudde mu bbanga. Ntegeezeddwako era drone zange nti omukulu oyo n'akola kyonna ekisoboka okugamba abali mu ddwaliro eryo banoonye baddokita abakugu bonna, ensimbi zonna ezinaasaasanyizibwa bajja kubeera nga baziwaayo. Era omukulu bwe yamaliriza ebyo byonna, ye n'aleka orders ze n'alinnya bukubirire n'akoma mu ggwanga Uganda we yatuuse olunaku lw'eggulo. Munnange yabadde yakatuuka ate ne bakamutema nti munnange abasawo abakugu bonna tubafunye n'ebigenda mu maaso, naye kino kyekiriwo. Bwe gishe yalinge va mu muzannyo kubanga eno bagiyita lwasa mayinja.
eno bagiyita lwasa mayinja mumiransanafu bwabanga atudde emabega w'emizindaalo omanya tewali kusaaga nti sente eyina weekoma. Bannamwandu lindako yagala kwogera kiggwe mwana gwe oyagala kucyankalanya byuma ssaawa zino mwanyinaze Sera Beki nkutumiddeko lyotya mwanyinaze obulamu bugamba ki Sera Beki kwagala nnyo gwe gisharing ono Lumimba Mawugwe bamunsindikidde abasajja bano tebasaaga ajjajjajja kati baagala kunsindikira Lumimba Mawugwe kati no mbagamba you people Moses ali akantu kano kati kabaka Lumimba Mawugwe mayi Lumimba Mawugwe w'abasajja Lumimba Mawugwe w'abasajja gwe sharinga videos kati eri mbadde mbawa party esooka ngeze ku party ey'okubiri ulirize mboozi mukwano gwange nkulamusizzaako mbadde mbagamba Jano Salimu Sale akandunaho George mwenna mumumanyi bulungi kilo zazitowa n'embeera nagibanyumiza ebirwadde byamulumba. Muganda we bwe yatuukayo n'abategeeza nti omukulu mumukoleko nti kiki omukulu mumukoleko omukulu ekyetaagisa kyonna bwe kiba kyetaagisa kusala disitulikiti za Uganda 2 tujja kuzisala omukulu obulamu bukomewo nti omukulu mwetaaga omuleetera abasawo abasingayo byonna private jet byonna kiki kye mwagala ave wano agende mu Amerika nti abasawo abakugu obakokolo bali wano mu Bujerumani abasajja ne bakola ogwabwe sente ne bazibateera ku akawunti omukulu olunaku olw'eggulo nga munnange akajiiko bayiwayo buyi takyakawulira amata akajiiko ng'atunula butunuzi tasobola kutegeera nti kabwejungira atuuse ne bagamba kiki na kino kisoboka nti kisoboka muganda wange atalwazangako atafiirwangako drone eŋŋambye kwolwo abasajja ne Saara baasabye bwe bakuba mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu Mukama taasa taata yamba taata sumulula Bikira Maria w'ekisa St. George ku luno bamuyise bulijjo tebamuyitangako St. George abakulu bano tubadde obaani yabagambye nti St. George gyali kakati ago gabadde gange kamba w'amawulire ow'emmemme ntono mukwano gwange vidiyo gyeviireko kubanga wagenda kubeerawo okuluma essowaani ogikomba oginuuna gwe kati ate kabwejungira bino bimutiisa kabwejungira bw'atuuka ali ku myaka gy'ali kagamba ate olaba omuto ali bw'ati maama nnyabo ate nze omuyunga obuyunzi kabwejungira ati abeera atyayo kyova olaba kabwejungira ennaku zino ne bwe kuba genda kuziika agamba sisobola waakiri naagenda nenteekako ekimuli saagala kutunulayo eri saagala kutumirayo eri ewali olanya maama nnyabo nange nnyinza okwolekera era kabwejungira olutiko olumuyiwa kabwejungira agenda otunula muganda wange kookolo w'okumukono ate nagamba nange omukono maama nange omukono gwagenda dda kabwejungira agenda otunula eri alengera ebigere maama nagamba nnyabo kabwejungira naye kati kabwejungira muganda wange Katonda akujja asooka n'aleetamu wali ensimbu n'ekuba olibebe gamba kiki kino ate olw'ensimbu lwavaawa zino ndwadde z'Abaganda mama Fiino n'abisobola mama Fiino agamba muganda wange abo bajjajja bali mu kukola wuliriza emboozi
muganda wange kansoma amawulire gano kubanga amasanyalaze bayinza okugajjako. Amasanyalaze bayinza okugajjako. Otuyana n'otuyana kubanga ayaya muganda wange video eno amawulire tegasomeka gano. Amawulire tegasomeka. Maneti manapinati tegasomeka. Video etandise bweti uliriza muganda wange Kirifu Kangave. Video yange etandise bweti njagala ulirize mukwano gyange gava mu Bujerimani era njagala ulirize bulungi. Mbategezezza mu Bujerimani essaawa zino abakulu babiri bali mu Bujerimani olw'embeera eriwo kati. Asooka Yye Moses ali mu Bujerimani bamuddusiza kikuba payo olwavudde ku Novich Hospital ne bamutwala nga ye ebibumba bimutakula n'obukadde bumutakula ne baba kikino oyo simathadi biki. Bwe bavudde awo ono ye yamusookayo Jenosalimu Sale akandunaho. Munanga Salimu Sale akandunaho kati njagala mbawo ekifaananyi kiki ekiriwo mu Miransanafu tubuulire nti ate mu Miransanafu tewali agenda kuwa amawulire gano. Abala bonna bali mu byabwe kati njagala kakase. Era njagala okugamba gwe w'emmeeme entono ow'akatima akatono mukwano gwange biveeko nze agenda okugasoma. Olumala okugasoma muganda wange tiketi erume. Osaagane mu Miransanafu waliwo gy'omiranga naawe ogiraba. Waliwo gy'omiranga noja kati ntandise video. Mawulire genfuna ge gano nsaba muwulirize bulungi. Julius Katongole mu Miransanafu kulamusizzaako muganda wange. Weebale obuweereza bw'oliko. Nkuwandiikidde nga nsinzidde wano mu kibuga Munich mu Bujerimani era nanteerako akagambo Guten Tag. Guten Tag kitegeeza good afternoon. Nange ne mugamba Wie geht es Ihnen? Ye naddamu Mir geht es ganz gut. Ne mugamba Dankeschön. Atandise bw'ati amanya sijja googera. Mu Miransanafu nga bwe wansindika mbeere nga nkuwa amawulire ku musajja abbye eggwanga lino era abadde akwatagana ne muganda we okulaba nga bannayuganda babalumya akajirigombe Salimu Sale akandunaho George. Mu Miransanafu nakutegeeza luli nti kabwejungira Yoweri Museveni yajja. Naye njakugamba ebigambo bino nti mpaawo atali kaaba kyekigambo kyakozesezza. Nagamba mu Miransanafu bannayuganda bagambe basabe nnyo Katonda era bamanye nti amaanyi g'emmondo n'amaanyi ga ssente akaseera gatuuka ne gakoma. Omukulu Salimu Sale akandunaho eyaleetebwa mu bukubirire ku kirwadde ekya kansa kye baajweteka ku Jacobo Kolyolanya munnange ate kyaddukira mu Salimu Sale nga kansa w'ebyenda amutawaanya. Salimu Sale amaze ennaku 3 nga tamanyi kiri ku nsi era ng'embeera ye enakuwaza. Era Salimu Sale baatuuka ekiseera abafamire Akanyonyi bakafudde takisi ogenda okulaba embeera omukulu gy'alimu. Naye omukulu embeera gy'alimu giyite gye bayita koma. Tamanyi bigenda mu maaso era ng'obulumi bwalimu olaba maziga. Era ng'omukulu ono abasawo abakugu bakola kyonna ekisoboka naye ng'embeera ye enakuwaza. Mu Miransanafu okumanya obulamu si bwangu era nga muganda wange njagala otegeeza bannayuganda nti omukulu ono bamusaasaanyizzaako ssente okulaba ng'embeera ye eterera naye byonna byampuna nga mpale zaabwe ez'aba7. Kiki ekiriwo? Mukwano gwange wenkuwandiikidde nga ebyo byonna biri bityo ate gano gaakagwawo genjagala owulirize ogambe mukwano gwo nti ekiwuugulu gwe gisheyalinge mama nnyabo gisheyalinge Seera Beki gitambuze tugitambuze kubanga njagala okutegeeza gwe mukwano gwange gwe mwannyinaze gwe shagala obulamu bw'ensi eno tebukwemaza.
gwe omusirikale ali mukundaba obulamu bw'ensi eno tebukwemaza osobola okubba ssente zonna osobola okutulugunya abantu osobola okusalawo naffe naye ku bulamu obubwo oyo ali waggulu kasita agamba kiba kiwedde. Muganda wange gwe minisita wa Yoweri Museveni ali eyo ng'okuba gundikudde nkugamba wuliriza vidiyo ogenda kutya. Gwe omanyi Jeno Salimu Salakandu nawo ayina ente eziwerako miliyoni y'ente n'atuka ekiseera ng'amata tagawulira akajiiko kamu bamugamba nywa ne naye nga tekikola tekisoboka. Gwe omanyi Salimu Salaga badde agaba ssente wali eggulu ebisawo bya ssente n'awa abantu okutuuka nga muganda wange banoonya omusawo ajjanjabe. Muganda wange kikyoyigamu ekyo okumanya ebintu bizibu okumanya n'ensi nzibu obulamu bw'ensi si bwangu. Gwe omanyi Yoweri Museveni okuleka emmundu ze Uganda agende wali agambe tukoze tutya. Gwe omanyi kyekitegeeza kati nno nkugamba Katonda ono osobola okwetegekera ekinolooza ne Katonda n'agirinnyamu. Ate bino bannayuganda okubonaabona kwe mubonaabonamu essaala ze musaba Mukama aziwulira. Kaakati njolekera mu bitundu eby'Ebujerimaani awo nno njagala muwulirize era gwe w'emmeme ntono vidiyo mukwano gwange gyesonyiwe kubanga okomba essowaani eno ginuuna kyekiriwo kati. Salimu Sale akandunaho ekirwadde kyemubala embirizi era nga mbategeeza nga mumanye enkoko y'omutamiivu kati yafuuse enkoko ya mutamiivu era nga drone eŋŋamba gwebeera ku setbayi nkuwa amawulire naye bw'otunuulira ensonda ezeesigika waliwo ekitagata. Nti kiki? Bw'otunuulira ensonda ezeesigika drone bw'empeeresa amawulire gano eŋŋambye mu mirasanafu waliwo ekitagatta. Nti kiki ekyo? Wamale kumira mpeke zino kubanga waliwo ekitagatta. Awo ino saza mu mirasanafu waliwo ekitagatta. Omusajja abbye operation wealth creation n'agaba n'alya ssente operation wealth creation ng'alinga ali eza kitaawe. Omusajja n'ajja n'atulugunya abantu mu nnyanja. Salimu Sale afuuse Salimu Sale. Banka ya Uganda ssebo ng'otuuka eri eggulu n'atuula wali embeera n'emutabuka. Omubaka wa Nakaseke nkulamusizzaako Honorable Paul Lutamaguzi Ssemakula oyo twafuna kirabo. Ate weebala Honorable Lutamaguzi kwagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lutamaguzi ye mubaka yekka ow'ensonga. Weebala ennakulidde ku BBS abalala batamattama abalala bali eno ne Lutamaguzi Ssemakula. Njagala okwebaza omusajja Salimu Sale abatulugunye ye Nakaseke naye gwe totidde. Era waliwo omukulu abasajja be bamuwadde obutwa. Abasajja abo mwe abawadde omusajja Honorable Lutamaguzi gw'abadde alwanirira ebifaananyi Honorable Lutamaguzi yabitulaze n'embiweereza ne ku tica Lumbuye. Naye Honorable Lutamaguzi weebale musajja gwe Mukama akutukuumire. Lutamaguzi ze bannaye Lutamaguzi mwebaza ye mubaka parliament gwe nasooka n'okulya ku ssente ze nga tukyatandika struggle era ne bwakusanga agambira kwata. Omusajja Katonda yamuwa mutima. Omusajja Lutamaguzi Mukama akutukuumire ate webale kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange ngenze ku nsonga wuliriza emboozi. Munange Salimu Sale ebintu si byakusaaga. Gye yatwaliddwa mu ddwaliro embeera ye biwala ttaka era nga Salimu Sale akandunaho ntegeezeddwako. Nabagamba yali agenze kapeeka ku faamu ye. Bwe yatuuka ekapeeka ku faamu ye ng'alina okusinkana abakozi embeera we yatabukira. Era abakulu bafulumiza information tewali ayina fulumya amawulire gano
nti embeera ya Salimu Sale akandunawo embeera mbi. Abasalimu Sale be babadde bagala okutta mukulu mugambwa Ssemuto ne bona Lutabaguzi ne bakola ensonga ne bagamba nedda. Lutamaguzi omusajja n'amuyamba ne ssente n'azimuteekamu. Yo Paul Lutamaguzi Ssemakula yoyo naga president jangu n'aleka bana baba watermelon bamawu n'agamba yoyo ayimiryawo n'agamba kye kino ate ensinga emuwulira. Abantu bannakaseke South Ssemuto Kapeeka Kasangombe mwebale kutuweereza mwana oyo omwana mulungi omwana oyo Mukama amutukuumire. Munange ensonga ne zitambula ng'embeera eri bwetyo. Kakati Salimu Sale akandunawo kansa ono yamulumba. Banoonyeza abasawo ne banoonya bagenze kukola batya nga tewali kisoboka. Omusajja ng'alaajana bino Honorable Lutamaguzi abadde abibagamba n'abagamba mutulugunya abantu mulemye okukola amalwaliro mu nsi yammwe. Ali eri tebakimanyi nti oba generaali. Obusawo obuzungu buyita buga atono kilo mmeka ate kiki tuyishalwako ono hemu tewali bino bwate bamuyiseewo. Eringa eki owulira ebyenda bigenda owulira ebyenda gwe mwana gwe owulira ebyenda era abaana ngenda bawa direction abali awo Munich Germany mubalagulire eddwaliro. Bantegezezaako abakulu bali eno bagamba tukoze tutya kati bategeka ne Kazimba Mugalu agende. Otomanya ebintu biza okujja obubi amasakaramentu naye agaweeyo. Ebyo byonna tubadde tubiwagamba. Kati mwe mukulu mugambwa mwamutadde mu mbeera eyo. Kati nammwe embeera egenda bakyukira. Nja okutegeeza Mr. Manapeneti bino byonna byoli mu kufiringa obiwulira. Emiggo Katonda gyali mu kukuba okuva liwakwata mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu emirembe gikubuze. Kati sawa zino baganda bo abadde babbye buli kimu bagenze batulugunyiza abantu otuuka Kapeeka factory siri eyo eggulu bagenze. Kati Katonda ali mu kukuba miggo Mr. Manapeneti bino byonna nga bigenda mu maaso njagala okutegeeza wulire emboozi waliwo amawulire ge batya. Gw'omanyi Salimu Sale ogenda ku ndiri gw'omanyi okulira ebyenda nga biva mu biti gwe kookolo omumanyi nzize mbalabula ne mbagamba kati Moses Ali ebibye bikaabya ebibye bikaabya mubbye eggwanga lino basajja mmwe ne mutatulekera kantu basatuusi mmwe banyampiyanisi banyamulenge ne mutulugunya abantu naye kati enseba wewuunye eggwanga lino. Ate njagala bategeeza bino byonna Katonda ali mu bayigiriza ali mu bakuba buswanyi basajja mmwe. Bano abasajja tebalina kye batulekedde. Nammwe abantu ba Buganda mu kiyiga kino walabye bagobye minisita yagenze ye Kooki Museveni ateekawo obuntuntu bwe obutategeerekeka ne abavubuka abanyamulenge ne bakwata emiggo ne bagoba minisita kyekyali ekayunga. Kati bwe munaddawo abantu ne mutandika obba masaajinga ne mutandika kati yeeyo gavumenti y'abanyamulenge walabye emityana ng'ebijja babisenda. Bino byonna bano abanyamulenge bali mu bikola. Njagala okutegeeza gwe Munnayuganda ali ku vidiyo eno otegeere nti gavumenti y'abasatuusi gavumenti y'abanyamulenge teyina kyeyinza kukola. Nzize mbalabula bannayuganda ne mbagamba mwegendereze. Kati olaba gavumenti ya Mwami Museveni obutwa butambula. Eri Kayanja ali ku ndiri. Abasajja baagaana n'omufulumya eggwanga. Eri Kayanja yaweereza mu Wembule n'akuba abantu emiggo. Abasajja ne bagamba bano Eri Kayanja tulina obalimineetinga tulina obajjawo. Eri Kayanja awandiise ng'asaba the acquisitions okufuluma ogenda okujjanjabwa. Abasajja bagaanye. Kyekyali ku Kabaka wa Buganda. Kabaka affe abasajja baagaana ne bakola buli kimu ne bavaayo ne bamulangira ono winyi dot Kabaka wammwe biki. Kati yeyo gavumenti y'abasatuusi yeyo gavumenti y'abanyamulenge. Gwe Munnayuganda ndaba nkugamba ebigambo bino Yoweri Museveni alina okgenda. Kati Salimu Sale
omupiira ogwo kasita gugenda munda ne gunya bwe twi oguddako mugumanyi nja kutegeeza munna Uganda zino ensonga tezikyali mu lubalaato gambye tubeera mu ssaala buli budde tusiiba era abantu abali awo e Germany kati nno kamba w'amawulire mwenno mulowooza vidiyo ebadde yatandise kayindira eriseni njagala nga uliriza emboozi wagala okwogera ne mumiransana ffe enamba yange eri 0702 22 2758 0702 22 mana penalty tonkubira uliriza emboozi Bannayuganda njagala mpisewo nakano abantu bali mu USA diaspora kindly listen to this. Waliwo mukwano gwange amaze emyaka 3 nga wangalira mu kibuga kye bayita Texas. Ono akoze sente naye omukulu ono sente akozeyo nyingi nnyo kubanga abadde avuga bitulera n'ebintu ebirala. Naye waliwo akakodyo kenzize mbagamba naddala ku kyokuwandiisa endagamuntu bangi nga mukasuulayo gwa nagamba abakulu bano bakola kaweesuweeso n'obubbi n'obuyaaye babaga bagenda bawandiisa endagamuntu. Omukulu ono yabbiddwa ekizimbe kye kibadde kiwangalira mu kitoolo awo Entebe era omukulu ono abakulu abamu ngeri gye bamubbyemu bamaze kulaba nti abadde nnyo stonchi supporter of opposition naddala FDC era omukulu ono endagamuntu ye yagiwandiika n'afuna ne East African passport n'afuna ne ye abakulu bano bamubbye mu nziba gy'atategeera naye akyagyewuunya yategeezeza mu miransanafu labula bannayuganda akakodyo ka East African passport kalimu ebisosososo n'ebintu ebirala era nga tolina gy'oyinza kuwaaba. Njagala n'okutegeeza abasumba mwenna n'abakatuliki abalina amasomero ag'obukatuliki abakulu bano balina akantu ke bagenda okukola naddala nsaba muwulirize bulungi nga sinagenda awo. Waliwo olukwe lw'okugema abaana munnayuganda wuliriza amawulire ogatambuze. Waliwo olukwe lw'okugema abaana abayizi abali mu masomero COVID-19 mwite lumiima mawugwe abaana okuva ku myaka 10 paka 18. Eddagala lyamaze dda okutuuka mu masomero era nga bagenda bagemanga ennaku z'omwezi 15 ekitongole ky'obulamu kyagala okukola ebintu bino ng'abazadde tebategedde naye abasawo abakugu bagamba eddagala eri bagenda okugemesa abaana bano bajja kufuna obuzibu buyite abamu bajja kufa obuzibu ku mitima ogongobala n'endwadde endala. Ali mu lukwa luno ye Dr. Diana Atwine ne Dr. Musenero nga baagala okulaba nga bafuna ssente kubanga gavumenti ya Yoweri Museveni ezze obwavu bugiruma ennaku zino era nga baŋŋambye nti Dr. Musenero ne Dr. Diana Atwine baatula mu meeting ey'akafubo okulaba nga banoonya ssente kubanga ekibiina ky'ensi yonna bwe kinaawulira nti mu Uganda abaana batandise okufa n'ogongo bala kijja bbawa ssente. Mwemwe n'abazadde tubasaba mukubire ba ed teachers ne bannannyini masomero mubasabe obutagema baana bammwe weewunja mwami Museveni gwe n'ova eri n'ogamba mukyala we ye minisita w'ebyenjigiriza atakulirangako yadde nasale school abaana baagala bagema ng'ennaku z'omwezi 15 eddagala lyatambudde dda bateesa mu disitulikisi za Buganda ne Busoga. Kati wenna munnayuganda alyayo nkugamba ng'olina omwana wo musindika abaana bagenda bakuba ebiyiso bagambe tubadde sweet omwana asirike ogenda okulya tebitegeerekeka. Eddagala libaagala okugemesa abaana si lyetuufu era ntandise okufuna symptoms mu bantu abamu ne okwemulugunya nti waliwo abantu abaagemebwa essaawa zino abafuna ebintu ebitategeerekeka. Abo abantu abo bagamba mugemebwe tebagemebwa. Kati bano abasajja kyova owulidde baasiga ensigo najja nembalabula ne mwebuuza amagezi. Wawulidde bagamba covid tulina kukeeseza Masaka biki
eddagala lye baasiga ligenda kuddamu okuzaala. Muwulire ekkobo ku bafudde 5, Masaka 6, eddagala lye baasiga. Bannayuganda nze mbalabula ne mbagamba mwegendereza abasatuusi, mwegendereza abanyamule nga temwefiirayo. Mwe mukola gumu gavumenti eragi, gavumenti y'abayeekero gimanyi. Gwe bagambye Evariste Kayondo bafa COVID. You people, you should wake up. Abaana bammwe mu masomero muleme kubatwalayo butwazi mubiveeko. Ekigenda maaso mugenda kukiwulira. Tuzze tubalabula bantu mmwe. Tuzze tubagamba how deadly the dictator is nga temwefiirayo. Kati eddagala lyatuuse myaka 10 paka 18 abazadde. Oli eyo tuwefiira kubira abantu bo. Nja okutegeeza nti ebyo abasajja baagala kutta baana bammwe, baagala ssente. Mu COVID bazimba ebyo byakamwesi, bazimbye ebizimbe. Natuuse ku kizimbe kya Nakalema ekiri awo Mwakulite, ya Rabbi Allah tusaasire. Diana Atwine azimbye awo bayitawo ng'ogenda olava ku American Embassy ogenda Kabalagala maama nnyabo. Bano abasajja mu senero eyabba ssente z'emmese mu miliyoni 8 egula mmese. Kakati bagenza okulanga okubbira awo kikulu. Mwenna COVID mumutya. Kati baasiga be bagema mu mwezi awo ogw'omunaana mugenda kukungula. Buli gwe baakuba ekiyiso, ya Rabbi muganda wange Allah akutaase. Allah akutaase. Bano wabawulidde kati bakanzeemu ne bagamba katuteekeyo. Tubagambe Masaka cases zigise waliwo afudde nti bigenda kutambula bwe bito. Ogenda okuwulira ekisumuluzo okiteeka ku mubiri tekikyakwata. Eddagala lya Pfizer lye baatambuza conditions za Uganda terikolerawo. Eddagala lya Pfizer Uganda terikolawo. Kuba liba lyafa dda we balituusize Moloto. Bano tebalina firiges. Kati bano abanyamulongo banoonya embeera yonna okutta generation. N'abagambye bayingiza abanyarwanda emitwalo olunaku lwaggula emitwalo 2 gyayingira. Kati bino bya East African Parliament obo efuluma Rwanda obo yingira free entry. Eggwanga we balituusiza. Bano abasajja okumanya balina omutima omubi. Era n'abakyala balina omutima omubi. Nga beetaaga okukyayibwa. Njagala okutegeeza gwe mukwano gwange Allah atusaasire. Ekigenda maaso. Robert Kyagulanyi Ssenta President wa Uganda. Nze saakulabula. Bano abasajja obalaba waliwo akabadi ke babala. Era bino nze mbyogera. Waliwo ekintu kye bapangira Robert Kyagulanyi Ssenta President. Bakipanga batya. Njagala omukakase. Mwasooka ne mulaba Robert Mao bwe yajja n'akuba Bobi Wine. Oyo ne bamugamba asirikamu. Ne baleeta Franka Gashumba ne bamugamba kati gwe kakati kireke. Bano abasajja bapulaninga okujjawo Robert Kyagulanyi Ssenta nga bamaze omuvunza. Baagala basooke balaga abantu. Kyovola n'Ebesigye pulaani ye yonna omuteeka mu bantu. Baagala balage nti waliwo opposition leader 2 abeerwana. Bawo bakolerewo ensobi nti abawagizi ba Besigye n'aba Kyagulanyi balwanye. Ne bakuba Bobi Wine n'afa. Okumanya abasajja basibu. President Kyagulanyi weegendereze nnyo. Weegendereze nnyo. Omusajja gwe bayita Kazibwe Bashir. President Kyagulanyi weegendereze Kazibwe Bashir. Kazibwe Bashir mbaziira muganda wange ekyoja mu miro kyewali kigenda kuleetera obuzibu. Kazibwe Bashir. Kazibwe Bashir. Allah ya mama nyabu. Kazibwe Bashir kati no kandubawe. Banji mubadde mulowooza omanyiza ensija ne mbagamba. Nenjogera ebyange ne ngenda. Omanyi Kazibwe Bashir najja ne nkulabula. Negamba muganda wange bano abasajja tobeesembereza. Negamba Kazibwe oli mwana muto. Kikyoyagala.
ensi ekwagala. Negamba Kazibwe Muganda osegirinya yuno ali mukomera tolinyanga ko yadde na kitalya. Ne mu kooti togendangayo. Bwe mubaka we Kawempe abantu be Kawempe bafiirwa. Kawempe ababaka parliament balabika. Omubaka kati abantu be Kawempe na Kawempe South bangambe ne bakansala bayo tebalabika. Okujja ko Sumuga Muhammad yabeerawo naye abalala simanje mwalaga. Ntegeezeddwako njagala owulirize bulungi Kazibwe Bashiri najja ne gamba MK bino bye mwali muwujja ng'okolagana n'abasajja abo wujja yanjawulo n'okukulembera eggwanga. Kazibwe wajja ng'olina amaanyi abantu ne bakwagala abantu ne bakusitula ne wakola mistake emu ng'oli kubukedde musajja gwe. Abasajja kwe kuteekako mu ssente mu campaign. Kati essaawa zino luli wagenda ku bugenzi kamwokya. Abasajja ne bagamba kye twagamba tokimanyi. Project gye twakuwa gy'olina otambuza olina osirika. Abanaddawo bagambe mulaba ababaka ba Nuupu be mwaleeta mu Kampala basirifu tebateesa. Era project eyo ng'erina biliyoni 3. N'okola TV opposition kyagikola nemwe basajja mwe mutufuulinga. TV opposition ani agikola? Opposition akole TV bamwera ICC nga President Kyagulanyi Robert Center mutayimba. Okumanya Kazibwe Bashiri mbazira nja kugamba ebigambo bino. Walabye abantu we bagoba maaso ga President noyita people power ng'abantu ng'ojeddiramu our power. Oluli wagiyitanga ng'abantu bakuyita. Omuntu yabadde alina okwogera eddakiika n'ogamba kambireke. Kazibwe nsise nkulabula muganda wange Kawempe tolabikayo tosulayo osula simanya osula kulwe Masaka wakola radio wazikola Makindye wali obeerawo ku Zakariya office wazijjawo. Kati President Kyagulanyi olina okwewala abantu nga bakazibwe mutunyigire ne Kazibwe abasajja ba Muwoozi musimu ye yateekamu MK. Era abakulu bano ojja begendereza nnyo Muwoozi project baagala nnyo okuliraana President wakiri akatebe akateekawo mangu nnyo naye intero gyenfunye bino byonna nkugamba Kazibwe Bashiri mbaziira. Kazibwe Bashiri mbaziira omukyale waka olina munyamulenge naye diru zobala oyinza obutasobola kuba Nuupu oyinza obutasobola sente zo walya abantu be Kawempe tugenda bafunira omubaka Segirinyo bala n'akomawo mangu abakiikirire Kawempe South nga batunoonya omubaka omulala naye kiruma abantu abakuzimba nojja wano ku live n'obasaba sente. Kazibwe ye gwasirise nekugamba Kazibwe Bashiri tugenda kujjako Museveni mwewuunye n'osirika musajja gwe Kazibwe Sagirinya ali mukomera musiraamu munno yadde ogendayo nti oba bannange oba genda ku TV twogere ku nsonga ya Sagirinya oba mu parliament ne Alan Sewanyana tewali gwosirise. Abantu be Kawempe mukatanga bali mugobawo bantu Kawempe kati yali badde gamba Sagirinya waatali gwe jangu ng'oli mukola ne sente ze mulidde bantu mwe tezina kye zigenda kubakusa. Era nkulaba tonyirira nkusinga n'okunyirira negwe sente walya ze ndi mwavu ndi n'abantu naye nkusinga okunyirira. Mwe abateekawo embeera bavumaganya ababaka ba Nuupu nenga okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform balekawo Loyce Mbogga lwakubeera gwe ne bamulekawo ne bagamba gwe ne musajja gwe oli mubi nnyo. Wallahi Seeko oli mubi, Seeko oli mubi.
kati abantu bali mutugamba nupu era banekazi bwamwe takoze nenga gwe musajja gwe kumanyi gwe wali oyina abantu beize ebintu singa tolina kyotaddewo tolabika byonna byakwekweka kwebuzaabuza muli kusi radio mwasibeera ku lwaki sije mwanonyeza akaluko obubukugundi kyokka naleese mawulire ga Salimu Salera bonkyankalanyiza n'okunkyankalanya naleese kati onumiza n'omutwe musajja gwe kati ngenda kumira na ddagala lirini nyize Munnayuganda abantu bano banyiiza abantu bano bakazi bwe banyiiza abasajja Kyagulanyi musajja wattu agende Nakaseke n'akimanye Nakaseke alina lutamaguzi we omusajja lutamaguzi atuuka ateeka mu baana ba Nuupu nze waliwo omukolo gwe naliko lutamaguzi Semakula n'akwata miliyoni 2 n'aziwa abaana mugende mukole aba Nuupu mwebale kyokka wa DP lutamaguzi n'atakoma okwo n'ambuuza Katongole mwazze na ttiimu ky'okuva e Kampala n'atuwa emitwalo 5 kati abasajja abo betwetaaga mu pate ne banno bakazibwe sente muluma Chukai na biliyoni zizabbe wa muozi abantu abakoledde yadde ambulance tekali mu constituency toyina wojjamula abantu obali mu katale yasirisa abantu bali eyo bakuba masimu banonya mubaka waabo bayabula bantu mwe tuyina bagambako amaanyi ge wakozesa ng'ononya kaadi ekamocha lwaki toweereza abantu ebagita people power kati sazino muba mukendeeza kumaanya agawagira Nuupu mukolera abantu tebagala na busente representation in the parliament representation oyina okgenda ku gulawundi owuliriza abantu kye bagamba ayo Katongole alumbye omubaka bannanga omubaka abantu bamugobye ku mukolo gwa president ne bamugamba vaayo kati obirabye saamulabula nasooka ne mulabula wano abantu bakuba amasimu Katongole va ku mubaka omubaka ajja kusituka akyali mu mwaka gusooka kati ali mu gwakubiri akuza birevu ali mu gwakubiri akuza birevu bwatuuka ku radio Nuupu tayogera yeeyogera gwomanyi yatuuka ali ng'ayita Bashiri nga yajeddiramu nagamba people power n'ajeddiramu nga bamugavaayo gwamanya okuswaliza mu maaso ga President Kyagulanyi omanyi kyekitegeeza mwana gwe bino si byakusaaga kasibwe Bashiri mbazira muzuukuke bantu mmwe bannayuganda babaagala mu bunaku bwammwe muweereza abantu muve mu politics wa bulingi bannayuganda bali bubi beeyi ebintu eri waggulu abaana bajjamu ebiwumbe Saudi Arabia Segirinya Muhammadi yuno Segirinya ali mukomera abagamba munwanirire Alani Sewanyana ali mukomera Olivia Lutaya ali mukomera Machete Yasini ali mukomera mwabayino balwanirya aji gende wasipulimu mufuti bagende wani mwogere ku nsonga z'abasegirinya n'abasiraamu abali mu makomera abasiraamu babatta waliwo no gwe bakubya amasasi musiraamu Saka Kirevu emisango gye gyaggwerawa aze imaamu wa parliament imaamu gwali ogezeko ekitali ononya abaana abasiraamu abali mu makomera muyambye muti obusiraamu bamanya mugeyita bweisi essaawa zino abaana bali mu makomera basala Allahu akibar kumachimasa netemu parliamentary gundi y'abasiraamu abaana babasibira bwerere Machete Yasini musajja musiraamu Segujja Rashid musajja musiraamu kyekikoleddwawo abaana abo tubeera biddero akuba nti mukazi mwe sente mwalya kazibwe no bino sibya abaana bafudde bafulanka sente za watambulanga nabo akafaananyi nakalabi ne fulanka sente zanga alaba Museveni kyaleeta ku opposition abantu mwagala bitiibwa oli bwafuna SC ng'emirimu gy'ekibiina asuulawo
ng'atandika kujagalala mu constituency batunulidde mu constituency kyobola banneebaza nnyo omwana Alex Waiswa Mufumbiro weebale kwogerera kibiina Waiswa Mufumbiro n'ogenda e Masaka olagawa naye abantu abamu ebitiibwa beerabidde struggle abantu ebitiibwa Museveni ye mugezi kasita akuwa ebitiibwa amanyoyo mumaze naawe aleka sinagayigira ate munnange emmotoka yange ate rediyo yange leka mbadde nfunya akayumba obwo buntu butini abasajja bakyagulanye baleka ebyobugagga byabwe ne bajja balwane ne babasiba n'okuyimba ne bigira essaawa zino twetaaga eddoboozi waliwo abazadde abakyabanja abaana baabwe waliwo abazadde abatagenda kuddamu kulaba baana baabwe kawenja owa Kiseka Kibalama kati Kazibwe bw'osirika mu stage eno mba sikutegeera Kazibwe abantu mu diaspora babakubira amasimu temugakwata babakubira mwabasabanga ebipande mwabasabanga ebipande naye oli akubira amasimu waliwo akajogo ly'ababaka ke mwatandika essimu gwosobola okulaba akubidde oteekamu kati birich nange olwo nabadde nnoonya nga njagala kumukubira mugambe twagala kujja kucekinga ku bulwadde tukulaba obulwadde ngega kati birich nenga akatonda wa kati birich naye oli nangamba akukeeka jogoli ke bateekamu ne wali okubye ku simu ya President Kyagulanyi eyitamu osinga Kyagulanyi amaanyi ne bwe yabeerera omubaka kya Dono East ng'essimu yo gikuba n'eyitamu kati essaawa zino mulaba mulina abantu bangi nnyo kati birich abalonzi baagala bakubira babuulira bizibu byabwe bawa biteeso byabwe kati gwe essimu ogifudde kanti birich sikatongole essimu yange nze bwe mba sikikoze njaggiwa omuntu aginkwatire kwata essimu va malala gwosoose mu parliament Katolu Bwama yali mbaka parliament Kasibante yali mbaka parliament baganda bange tetwegobaako abantu bawulirize abantu abo bali mu diaspora balina obuvunaanyizibwa bantu babitiibwa bwakubira muwulirize naye aba diaspora sikyakwata naye lulinga okwata ng'osubira akasente bajja kuwa naye kati munaifuna miliyoni 4 ate obusente bwa diaspora muganda wange tetunnatuuka gye tulaga abantu mwaba bamalamu amaanyi kubanga obwerufu bugaana twagala tutambulire mu kkubo erijjudde obwerufu abantu banenze gambe ojja kujjana Uganda okwekusimuza ababaka abasinga kanti birikiti waliwo obujogoli obwo bakansomesezza naye okuba eya maama First Lady Babi Itungo Kyagulanyi eyitamu n'okuba ya President Kyagulanyi eyitamu eya Secretary General Lubongo eyitamu ne bano ba junior cadres bemupi bano smart councillors kanti birikiti kati olumala okomawo mu kalulu ng'obejjeeko kuba toyina abamu temulina na offices mu constituency lwaki temuzimba offices za NUP n'ogamba kanefirize miliyoni 3 oba bayidawe buli mwezi emitwalo 2 tuteekewo office bino mu Buganda sibiraba netunuulira Mama Lina Zedriga kye yakoze waggulu abantu ba waggulu bali serious nalabye office ennungi nemwe bamugira office muleeta buntu butategerekeka n'otunuulira nabyewa abantu office bazikoze baagala ekibiina kyabwe naye zaffe mu Buganda zijja kukomawo ab'e Masaka zaaliwo kati saazo sikyaziraba mulinze 226 dikiteta mwina mulumanga mawogola buli lunaku mu mugonze buli lunaku ebyo tujja kubibagamba kubanga abamu babatya neeze mu miransanafu njagala okwebaza Honorable Abedi Bani Honorable Mathias Mpuga Nsamba webale Honorable Mpuga omulimu gw'okola mulungi okubeera royal eri president okutambulira mu mirimu gya kibiina okubeera buli wamu nkwebaza kyokola kikulu n'abala muyigire ku Honorable Mpuga
abamumanyi CBS yegendo baza mu parliament nze kangende ku CBS ebya nupu sijja bisobola ekamocha wali abayaye abayaye abo lulinga tewabalaba obalaba kati ebyo byonna tujja kubibagamba kubanga ffe twajja kujjako Yoweri Museveni obujogoli masimu mu bujjemu ekyo kyekisinga obukulu ate yani ekyo ekisinga obukulu njagala bategeeza mwena bannayuganda struggle tenagwa tulina okujjako gavumenti y'abayeekera tulina okujjako gavumenti y'abanyamulenge buli omu oyina okukola omulimu gwo buli omu oyina okukola ekikudyamu saagala otye saagala ogwemu maanyi baleme kutiisa luno olutabaalo tulina odduggusa ninabukirwa oli otya Sala Beki omwana oyo Masaba Julius Ndagire Farida Mariam Shida Angels banange ebyo tulina obikola kubanga yensonga esinga obuki obukulu Ssaabasajja Kabaka Wangale